Obudde bugenza okusaasaana ng'ab'ebyokwerinda basazeeko ekitebe ky'ekibiina ki NUP e Makerere Kavule. Ekitebe kyonna kibadde kyetooloddwa poliisi nga kw'otadde n'amagye okukakasa nti teri muntu ayingira kitebe kino. N'enkulungo eziriraanyeewo nazo ab'ebyokwerinda babaddeko nga bali bulindaala. Tukitegedde nti abavubuka ba NUP babadde balina okusisinkana ku kitebe kyabwe mu lukuŋŋaana okulaba butya bwe bagenda okweŋŋangamu akalulu ka bonna. Bakisazeeko era kubanga batya abantu. Olunaku olwaleero tubadde tuyisa abantu baffe okwogera ku nsonga y'akalulu k'abavubuka. Kyekibadde kituyisiza bannamawulire n'abantu. Naye kubanga Lujimya Museveni tyanyenyenye kye bayita abantu naddala abantu kweorganizinga ne bajja ne basalako abakuuma wano batugambye batandise okuyiwa amagye ekiro wano mu maaso naye mabega wona. Ssaabawandiisi wa NUP Louis Rubongoya avumiridde ebikolwa bino nti bigendereddwamu kutaataganya nteekateeka zaabwe ng'ekibiina kyetegekera kalulu akajja. Kya buswavu kyanaku tukivumirira ne sekuvumirira yena kubanga nga bwe mumanyi ebibiina ebirala bigenda mu maaso biri mu kwetegekera okulonda. Mulaba almost buli weekend NRM kati babeera n'ebikujjuko ne batambula ne bakola processions n'ebirala naye kati ffe juzi twali twagala kugenda mu Western Uganda ne batulemesa ne tugeza kugenda mu Northern Uganda ne batulemesa bonga bwe batambula. Abamu ku bavubuka ababadde balina okwetaba mu lukuŋŋaana luno balaze ennyiike olw'ebikolwa ebyaba ebyokwerinda okulinnya eggere mu nteekateeka zaabwe. Tulemeseddwa okubeera nga tuyingira amagye baga deployinze ate nga NUP political party empandiise wano wetukuŋŋaanidde maka gaffe bulijjo wetukuŋŋaanira nekikwasa ennaku okulaba nga ne maka gaffe batulumbyemu okutulemesa okubaako enteekateeka gye tukola kitulaba nga poliisi amaanyi geekoze okubeera nga badeployinga wano kyebabadde balina okukola kujjaffe kutukuuma kulaba nga olukiiko lwaffe lutambula nga luteekeddwa okubeera nga lukola ki nga lutambula. Kimpisiza bubi nnyo okubanga ntambudde nzije ntuuke mu misomo ate ntuuse ng'embeera eriwo etiisa butiisa etiisa omuvubuka katuba tunazimba tutya eggwanga ebigenda okubanga liyimiridde ng'abavubuka tebasomeseddwa kye balina kukola. Simanyi lwaki poliisi ekyeyongerayo okukola ebintu ebimenya amateeka ate nga tumanyi bulungi nti omunnayuganda yenna alina eddembe okubeera nga abirunginga oba associatinga n'ekibiina kyonna kyonna ky'abayagadde. Yo poliisi egamba olukuŋŋaana luno terubadde mu mateeka. Poliisi tekiriziganya ne protest vote eyo launch era mu butakiriziganya obwo poliisi esazeewo neziyiza eyo launch ebadde egenda okubaawo leero. Naye usually tutera okuwa advice nti bweba nga waliwo obutakanya ng'obwo musobola okutuukirira poliisi then ne mwogera mu nsonga ezo. Wetuviiridde ku kitebe kya NUP e Kavule nga kikyetooloddwa ab'ebyokwerinda. Jocelyn Nakibule agafeeyo ku Spark TV.